Kadama TV, Kadama yakwata ssente ze n'aziweereza e Uganda naye omuntu gwe yaziweerezanga bulijjo agamba nti yamutambulira n'abeera nga yamuloga. Agamba omutwe gumuluma buli kiseera era ng'abuuza nti omuntu basobola okujjanjaba ebintu by'empewo ebyo ababikkiririzaamu basobola okujjanjaba nga omusawo Omuganda ali Uganda, empewo ne ziva e Uganda ne zijja eno mu Buwarabu. Waliwo omusawo Omuganda asobola okukikola n'akujjanjaba naye ng'akujjanjabira Uganda n'obeera ng'owonera eno mu nsi z'Abawarabu tugambe nti eyakuloga ali Uganda, omusawo akuwonya ali Uganda, jjajja Bamweyana, jjajjaani bonna bonna ebigenderako, n'asukuma empewo ezo n'aggyawo ebyo byonna bye baakukolako nga ye ali Uganda ne bijja eno e Buwarabu ne bikuwonya. Kyagala okumanya kuba agamba talina ssente kaakati zisobola kubeera nga zimuzza e Uganda n'abeera nga bamujjanjaba. Agamba ky'asobola okukola kwe kusukuma ssente ne baziwa omusawo, omusawo n'amukolerawo ku bintu n'ajja n'awona. Ye ddala ebintu ebyo gye biri, ebintu ebyo bituufu, tebasobola kumufeera ne bamugamba bamujjanjabe nga tebamujjanjabe. Kuba nkimanyi bakadaama bangi abaweereza ssente mu bintuntu ng'ebyo, mbadde nsaba onkolera ono ekintu, mbadde nsaba onkolera oli ekintu ne bitakola. Oli n'aweereza ssente n'agamba mbadde njagala onkolere ku by'emirimu gyange byagootaana, okanda kulaba nga ate byongera bweyongezi kugootaana. Awo omusawo Omuganda aba akkoledde oba taba takkoledde. Era waliyo omusawo Omuganda omutuufu asobola okuyamba ku bakadaama ku bizibu byabwe nga bye bayambira e Uganda naye nga bakadaama bo bali mu nsi z'Abawarabu. Ebintu bino bibuuka ensalo ne bijja ne bibawonya. Kadaama kyagala okumanya. N'ekibuuzo kye ekyokubiri kigenda kuba nga kikwatagana ku paasipooti nga nze gye nnaasobola okutaaminga nga fake passport. Kyagala okumanya paasipooti eyo naye omuntu osobola oggitambulirako kuba agamba ennaku zino ebigalo n'eriiso byajja naye ekintu ekyo kiri kitya. Katusooke tumuwulirize. Muli mutya mugamba mutya ba hustlers, tutambula gitya emyemba mikwano, kansube nti muli bulungi mwenna gye muli, buli omu gy'ali balamusizzaako, seerabiddeko Jabate tumiddeko, Mr. Kadaama tubeebaza mwenna empeereza ze mutuweereza, ebyokuyiga byo tebiggwa ne mutusomesa, mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati nze abadde abuuza basobola okujjanjaba olumbe ng'oli eno kuba nze kati ndi Abu Dhabi. Bane munansonyiwa audio yange eba mpanvu nja bigumiikiriza munansaasira naye njagala kumanya basobola okujjanjaba olumbe nga ndi eno kuba nze kati ndi Abu Dhabi. Kuba nze mikwano gyange giŋŋamba mbu tekisoboka. Ssente ze bagenda kulya za bwereere tebasobola kujjanjaba lumbe mpozi ngozeeyo e Uganda. Kubanga nakoma okukola mu Gwakusatu ne nfuna eyo gye nnaali nkola. Mukazi angiriddeko buli kimu medical check-up, buli kimu bakikwasaganyiza. Nkolayo naali mu mwezi gwa 4. Kuba bo baali basasula nga n'omwezi ogwokutaano tonaba guyingiramu oba ki. Bo basasula omwezi tegunaanatandika. Already bampadde dda ogwokutaano naye nga ndi mu gwa 4. Okera ku makya omukazi n'aŋŋamba oli mulungi, tolina buzibu, buli kimu biki naye odda ku ofiisi. Kijja bagamba nti oba kyanyuma mu kaseera ako naye nagamba ye. Naneebuuza ekibuuzo kimu kiki nsonga ki era namubuuza kiki nagamba tewaali olifayo. Omwe n'addayo ku ofiisi ne baŋŋamba it's okay, tolina buzibu. Ngamba it's okay naye kiki. Nga ne mbivaako ne ntuulawo wiiki 2 ninfuna wano wendi. Bannange bintu byo si byangu. Obeera ewantu nga toyagalwa, obeera ewantu nga simanyi na kumanya banniize embeera gyenemu. Sigitegeera munnyambe. Oba kati ekyo nakitunatunamukko nkiraba. Manyi osobola mmanyi banene abaana b'abano abantu. Ndowooza mubamanyi. Ate nno bano abange
bamalina okwekubaana n'ofumba emmere ne batalya bo tebaagala kati bagamba tebalina mukozi biki nga bamanyi batandika maafika dama simanyi bikoze bitya kati ndi awo ndisitaaga nayogerako emikono gyange abantu babiri abantambulira nano bagamba ensonga y'emu nti nno simanyi bwe naweereza ssente ayagala nzunge nga sitereera yanzunga buzunzi bwento paka bwe naagwa eddalo simanyi bwalina bye yansindikira bannange simanyi kidimi tebannaye ndi confused sijja balimba omutwe gwo okunnuma nekintambulira mu mutwe byo binsusseeko nze gwe mulaba okuva nga nategeera omunnyo nze naaba omunnyo ne gye nasooka okukola munnyo biki buli kimu nekikozesa naye omutwe tegusalikako omutwe baŋŋamba kinnumya omutwe kuba era naye nali agenda omutwe gunnuma naye ng'era sibye bino naye ewokubiri gye bagamba nti nno ndiko n'empewo bantambulirako ba mirundi ebiri nti empewo ziri ezibadde zikulumya omutwe biki biki naye ate kati omutwe kyo kiri waasi olw'ensonga balina bye baagattako ebirala kakati awo nsaba ompe ku magezi bannange mikwano gyange gingamba mbw'ogenda osooka kudda Uganda bakujjanjaba ojja kutereera nti tosobola kutereera ng'oli eno bwe bakujjanjaba tekisoboka era tojja wona ssente zo bagenda kuzirya bagenda lya buli zaabwereere ate omulala n'aŋŋamba mbu pozi nga bakozesezza waakikakyo ku mutwe gwe nga kwe bagenda okujjanjabira kakati nze awo mbeeredde confused nnyambe nansonyiwa audio zange empanvu naye njagala just muwulizeemu gundi ezo bambi muntaase kubanze ndiko ekirala kimbuuza bamigwana kakati passport eba teri mu mannyago nga ne ID eriko mu mannya malala ekintu ekyo kibeera kitya mba nsobola okudda kubanga ali yeyaŋŋambye mbu tekisoboka kubanga mbu eno gundi yeeno olwedda eriiso baba baaligira dda nga mweri mu sisitimu ate ng'amannya malala ge galiko yeggwoomu bw'ate oba tosobola kukyusa mannya n'okola kino okomawo baba bajja kukusiba muntaasa mba nsobola okudda nga ŋŋambye nti nja kuddayo e Uganda ngube ku bya paasipooti buli kimu bibeere nga ID biki bifaanagana kuba kati amannya malala agaliko eno paasipooti gye nnina ne ID mannya malala naye bagamba mbu tekisoboka era we ŋŋenda mbu sidda kakati muntaase ate kati baŋŋamba nti genda mbu genda bakujjanjabe kati awo sibitegeera banne sina kye nnina mbalabalamu okudda e Uganda ssente zo zaaliibwa kati ŋŋamba ŋŋende waani mukitegeera neebuuza ŋŋende ddala ddala mbeere waani tewali already nategeera ssente zo zaaliibwa tebakomye kulya ssente nga mumanyi abantu kati nsaba mumpa buli wano wendi musajja agira bulungi yakola bulungi gundi kiri kiriyadi employment visa n'agiteeka mu buwuni mu passport bulungi nnyo buli kimu naye siri mulungi siri mukozi baagala omukozi bannange nze kati nkole ntya mikono gye gingamba ojja funiwala naye bannange omuntu n'azungazunga bwentyo paka ddi awo nsaba ku magezi mpabulemu ŋŋambe nze simanyi kuba sibitegeera